Yakwata omwana atanneetuuka ow'emyaka 14 ensonga zo ziwanvuyira nga ne famire evuddeyo emulumiriza ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo Fifida Queen naye ate abiyigidemu Rema namakula ne Evelyn Namulondo bannange nabyo ebivaayo si birungi n'akamu ate ye omuyizi gwe baatonedde emmotoka nga success card munnange Ariana Ssebunya nabyo tebinnabakuwa anti kaduuka naye akyawera nkolokooto mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange shiba kalungi bannange byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko bamikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwana ate weefunira ebisinga omunange sigenda kuwisa era nga nkutandise ne Evelyn Rema munange amawulire agali mu nkubo kiraga nti yabombye dda mu Uganda takyalimu oluvannyuma lw'okufuna obutakkanya munange n'emukwano gw'enfanfe Rema namakula ndowooza yasazeewo n'agamba ate bulijjo gwe neesibako omunange gwe mpuliramu emirembe ate kati yuyanjabulidde ate nkyakola ki mu Uganda agali mu nkubo kiraga mbu munange yasiseemu dda era nga bino namukasa yali okubyogera namukasa jene nyana kubanga mubatuusaako mu maaso wano manyife ku Suvia News Extra tetusala mugambo wabula naffe tuleeta ekyo kye tuba tufunye oba kye tuba tuwulidde ne bwaba yabombye abombe kisooka mukwano gwe baayawukana mukwano gwabwe gwafa ndakwasagala kubyogerako nako okuntunza mu bigambo bituufu Evelyn and Rema they parted ways ensonga sigana jogera eri personal nnyo babinyumiriza nnyo kati yanyumiza jagamba namukasa ndi wa bigambo leero nange kambeeko n'abange kasukulu liyangamba namukasa toliiko babo nange kambeeko n'abange naye kigambibwa mbu Evelyn Namulondo yabombye because takyalina kyalina Kampala si mwavu ayina byayinawo naye era bino ebyeboniiza labika abikooye abantu batuuka ne bakoowa ali awo yukke bangambye yabombedde yukke ate baatabuka ne Rema baatabukira nno ddala olutalo olw'amaanyi basooka ne batabuka mami Alima namakula n'abatuuza mami Alima namakula we yabatuuza ne batereeramu then era ne baddamu byebyo no munanga ate ebiva ewa Evelyn Namulondo munanga yasiseemu dda oluvannyuma lw'okutandika okufunamu obutakkaanya ye ne Rema namakula ndowooza ennaku zina mubadde mulaba nga Rema namakula atambula yekka ne Evelyn Namulondo nga naye atambula yekka ndowooza munanga yasazeewo n'agamba owaaye kanjabulire Uganda ate ngendeko eyo nga kalabye emirala osanga wendikomerawo munange tuli omukwano gwaffe bujja kuba guzzeemu naye ng'abantu bannange mwogeredde bannaye bano baana bawala bano sebeera okutuusa ne mubakyawaganyiza naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo ne Kasuku ono n'omunange avuddeyo n'alabula abantu abakozesa obubi social media naddala bano abavuma abantu nti bavuma abantu tebatya abantu bawemula kwegamba beekoza ebintuntu ebitategeereka nti naye lumu bajja kuvuma omuntu atavuma kangenda kuba nga mubatuusaako mu maaso wano ate ye kennyini ng'abennyonnyolera naye nga bannange tukyusa omuntu akuvuma tamanyi gy'obeera naye maama n'akulemerako n'akufuukira ekyewalula bantu muvuma president olinadda ku president Museveni olinadda ku General Muhoozi olinadda ku Bobi Wine notandika ovuma Bobi Wine gwomanyi amaanyi ge olinadda ku munne n'avuma ate n'oli waliwo agamba nti avuma n'avuma leero n'avuma oli n'avuma leero n'avuma omuntu enkya n'amuddamu enkya ng'ebivumo byonna biyiika buyiisi omuntu n'atuuka n'abuuza omuntu oyo namukola ki ate tuno tugenda mu bululu naye bannange abazadde mwogere n'abaana TikTok eno mugikozese muntu mwogereko eddakiika 5 genda mu maaso toletera muntu kulowooza nti bakusasudde oba omulwanisa ogere eddakiika 2-3 oba mwogereko leero genda kukiddako naye bannaye abantu beevuma omuntu ali Dubai avuma omuntu ali Kampala tamulabangako tamanyi bwafaanana n'omubuuza bannange kati ate bebagwa ku president bebagwa ku Bobi Wine bebagwa ku Mpuuga
ne bagwa ku anyawo abali mu opposition olaba bakwata Rubongoya ne bamuvuma olina akwata Rubongoya namukola bati nombuuza Rubongoya atatera kuwogera yakukoze eki sajja tunobiyani lyatudde eri naye ne bamukwata ne bamuwa ebibye nobabuuza kati nalabe bavuma Babi yakoze challenge ye oba yakoze kantuke neki n'omwana we bavumye Babi era kati yetayina bulamu bannange yetayina bulamu takirizibwa kukolayo ka TikTok so tugende mpola omuntu ajja nnoonya omuntu bule yatera obbikola bule akutereka n'akubefriendinga n'akukwata benyi mujja tandikola muzina ensi ezikuze they are arresting people kyakivola content gwe tujja mwezi ensi ezikuze bintu birala. And the most surprising thing, you people are not making money out of this. Kati yo silver spoon, silver plate, silver binyo, bomubuuza. Ebyo byakoze yafunyeko sente mmeka. Tamanyi na lawyer bwafaanana. Tamanyi bebapangisa lawyer. Oyo agambye abadde bwatyo munnange Kasuku bwalaadise abantu abavuma abantu nti bannange mu kikomye kino nno asinzidde ku TikTok Silver eyavaayo n'ayogerera omwana w'abandi amafuukuule nga mwatadde n'okwagala nti singa anaamala omukozesa ajja kumala amutte. Munnange omuntu ayinza okuvuma n'akufuukira n'akayinja mu ngalo naye nga tamanyi na gy'obeera talina na kyakumanyiiko n'akuvuma n'akusesebbula okuva ku makya paka mu ttuntu kawungeezi. Kasuku abagambye mu kikomye kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne baby shower ya Shiba Kalungi munnange mukwano gwe nfanfe Amelia Nambala avuddeyo n'atugamba nti yo baby shower gye twalaba yamalawo obukadde 30 bweddu era munnange ne tumubuuza mwakikola mutya muntu omu ye yeevaamu n'abuwaayo oba mwesona n'agamba nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti Shiba Kalungi ali lubuto bakola WhatsApp group munnange ate ne basalawo bakole ekisinga ku mukwano gwabwe Shiba Kalungi kale bwe tuli ate munnange kusaidize yabafu inayo mikwano gye gisobola okukolera ka WhatsApp group singa oba ofunye olubuto oba singa oba ogenda kukola mbaga kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku mwana muwala Ariana Ssebunya ono nno nga ye nakati akyayogeza abantu obwama oluvannyuma ate lwa boyfriend we okutwala emmotoka ku ssomero. Bannange nze fafamba we twasomeranga n'okuwulira ekigambo boyfriend ng'omusomesa ajja kukuba akufiira kakuwe n'essaasi pe olugendo luyite muzadde wo bityo binaye maama kale ennaku zino abavubuka emitima gyakalubira ddala mulumbisa nalwo naye ku masomero abaana abawala gye babeera ate gaduuka mwina maaso wano ng'ate naye akyawera nkolokota agambye okufa n'obutanyagwa paka ng'essomero baligadde ebweru w'essomero essomero libeere essomero n'obwenzi n'obwamalaaya bubeere ebweru temujja kutumanyira wano bulijjo abaana abadde bakolanga prompate ne bajjira mu manyonyi ne bajjira mu hama ne bajjira mu honda emmotoka ennene nga mbeera kuno sibakongratulatinga waliwo yali ampuliddeko nga nnyomba naye bwe kiba kikwatagana ku basajja abantu batandika okuweerera abaana bagenda okutuuka ku yunivasite nga balwadde bisajja bye bisapootinga n'ebikazi bimalaaya ebyevaako wano tulinawo abakazi njogera n'abazadde soogera na bamalaaya ng'ono Montana gwe kanso musimanya kanso mots malaaya soogera na bamalaaya twogera n'abazadde kati abakazi bali wali bagamba tuyenda otujjanjaba abaana baliko obulemu ku mutwe ze nali ndowooza Louis Light yekka yali mu bulumi buno abaana bangi ebisajja mubeera bano badijja abalwadde basiriimu tewabawo dijja akomentinga kubanga mu omuze gwammwe gwego abaana baffe mubeebakirako lwa bidongo naddala mmwe badijje musirike nve ku mwana gwe kisiraani Salima mubadde mugamba tusabe justice ku baana abawala abakwatibwa oli wano oyasama ku manyoko kisiraani mulabe bwatunula mu comment section muli wano muŋŋamba nti bannange kola video osabira abaana justice abaana bangi bali mu kabasanyizibwa omwana olumala okumutuusaako ekintu ekinene nga mujja mwasama nti bannange omwana gundi mulowooza nno omwana gundi omusajja tamwebaseeko n'amutta abakazi baava okitegeera abakazi baava ku baana gwe malaaya gwe malaaya zemu nina abaana abakusinga n'okutegeera kubanga singa obadde maama singa wasirise edda tumbaavu oyasama njogera n'abamaama soogera n'abasiru wano wendi njogera n'abamaama bokka soogera n'abamalaaya mukimanyi omwana w'amalaaya ne bamwebakako wali wafaayo omwana w'amalaaya ne bamwebakako wali wafaayo waliwo malaaya akuuma omwana babaleka ku mizigo ne bagenda njogera ku bamaama stupid bwe mba njogera ku bamaama sirika oba oli malaaya
Sirika. Waliwo malaya azaala omwana n'atuula. Azaala leero enkyadda ku mulimu. Bwabwa malaya. Kati sogera na malaya njogera n'abazadde. Abasajja bye muli mu kukola tujja kulwana nabyo. Kazina. Nakwate kubona agenda kukyera agenda okoma mu Uganda ng'omwana we yalwala dda. Mwe temuswala abasajja baali baswaddeko ddi. Abantu abaswala bakazi. Basajja mwatandika ddi okuswala. Ng'okwata n'omwana gw'omanyi nti musaayi gwo n'ogaana okumuweerera n'omulinda atuuke ku yunivasite embukati lw'omunoonya. I'm talking as a parent. Nabagambye kino nja kukyesibako back. Lwenna sinkana maama Jane kimulekerawo okutumanyira. Singa bakeera ku matale batugamba nti Ariana yafuna obulwadde. Mugenda gamba mutya. Kubanga nawulirako Ariana ng'alangira muwala wange Zaira nti alina siriimu. Bwe bujja ku makya n'amufunanga mugamba nti kale omwana baamuwa emmotoka ne bamwonoonera obulamu. Ebirabo by'abaana ebyeva mu basajja mu baweera ebweru w'amasomero. Kye nabagambye. Ebirabo biva mu basajja abaana mbibaweera ebweru w'amasomero teri agenda kunyega naye si mu maaso g'abaana abali innocent. Z'ensonga za success card munnanga ate gye baatwalidde mwana muwala Ariana Ssebunya era nga yeebadde enjawufumuko ey'ono ebadde ya mmotoka. Munnange anti kaduuka ye agamba tagenda kukoowa okutuusa nga omukulu w'ebyensoma azze n'atunuulira mu kino ekyo mazima ye kennyini n'ababuulira nti kati amasomero gaatandise kugunjula bw'amalaaya bwakwetunda bwakukwana basajja na bakazi buseegu kale ebadde bigambo bya anti kaduuka si byange bwe tweyongerayo ne Haji Ali Mwizera ono nno nga kigambibwa nti gwe balumiriza okukwata omwana ow'emyaka 14. Munnange maaso wano nina Fifida Queen nga naye awera enkolokoto naye nga munnange bataata kino tukibasaba bannange mutulekera obwana bwaffe wowulira nga kikusuuseeko ng'omukyala yo bakata kyakumala genda ogule bano abakyala gye bali ababeera ku makubo kugamba omwaka ako oba omwoyo oyo omulugube gukugwere ate okusinga wodda ku bwana bwaffe n'okwonoona kati omusajja abe kuba mulwadde olina kugamba nti omwana museegu really nga bakutte omwana wa munno n'osimba amanyombo omwana museegu bananga omusajja oyo omukulu muwalana n'ebimukwatako singa nina obuyinza nali kutta akayondo oba buno obuyinja bw'abasiraamu baba I'm going to beat you nali kutta obuyinja bw'abasiraamu obwa shariya obwo butono nemukubakuba mpaka we yalifudde nemukubakuba mpaka lwe yalifudde. Tami Mama so bakwano bange ebyange byebyo naye nga mbagambye update ya Nambwayo nasawa yona ngenda mubaleetera wano ku live mu maaso awo naye nga mbagambye nti biri mu kooti we have to respect the fact. However guno omusango gwa rape oyo no mwana tetugenda guvaamu wadde guli mu kooti kubanga wetuguviiramu we gufiira tetugenda guvaamu ogwo gw'omwana tugenda gubeeramu mpaka batugambye gayako bamuleta mu kooti nga 3 tugenda kubeera bulindaala tugenda kuba twasindise dde abantu ku ground tugenda gubeeramu mpaka ogwogwoyo tetugenda guvaamu otherwise bwe tunaaguvaamu bagendera guvuvuba ab'ensimbi babaseeka baabo wuyo museeka awoza ddiini kubikkirira ajja genda aguyingiremu batandika okusomaasoma yaabo bye basomyesomye babuzeebuze maama w'omwana bamugisa omusango mu kooti tetugenda kukkiriza naye twagala okutegeeza maama w'omwana tuweereze ku bifaananyi by'omusajjawo bituwe tokyalina kyokweka kuba poliisi yo temutulaga gwe bituwe tuwe bifaananyi by'omusajja okujjako nga bbaawo okyamwagala omanya. Fifida Queen mukyala Nsubuga ye munnange awera nkolokoota agamba okufa n'obutanyagwa nti ayagala n'abasajja abalala nabo ate bayigire kuno omwami nti munnange si kirungi kujjula bintu ate bitayidde kale naye nga yo famire naye evuddeyo n'ereeta obujulizi bwayo ng'omukyala ono muyaaya amaze akabanga ng'ajjanga azannya obubadibali kale nabyo ngenda kubanga mbibatuusaako mu maaso awo ate katusooke tuve ewa David Town
nga bananga basajja mwe controllingako. David Lutalo munnange yageze na meetinga omuvubuka kale bafaanagana si ddoboozi si size buli kimu kyonna bafaanagana. Abantu bo babadde bamanyi David Lutalo wamusanga agenda kusanyuka ndowooza kuba akakule abeerenga bana abaki ng'abakyala. Naye munnange David Lutalo yasigadde ng'ali mu nnomo ye ali awo asanyuse tasanyuse. Kino nno nga kyanyiizizza bafaani bagambye mbu kyaka munnange omuvubuka teyamusiima ate bino ebintu byakola ebyogenda nga addamu ennyimba ze. Uli atemye omugongo gwange Katonda mukuteredde bamegesa obugumba bonna nafunse kabuzi kawe batayiza mu nsonda zonna bakonye ekyenyi kyange ekinyiga nti bantegeeza mbundi muganda waabwe gabaagala kubaga ddiba lyange baliise lumonde waabwe banfudde mu kalo bwangege n'obugumba basonjole ninga mibula jafene bansokonde bawomere Mungu bano botabawe bamekese enjala zange embigere bawemmere babwegere bali n'ebigere basindise abalabe bange bakuse nze neyagala nga beebase buli lunaku abawemmereyo Katonda wange nze neyagala nga beebase ojja n'obuuza nti jja nembuuza taata lwaki dala obululu gwaki awava olukalikali wanene ensobya erikwani saba Mukama Katonda wange bawe emiceere bakute sensaba magezi bwongo babateere mu maboko lya kalo buli kyakulya okibawero omukuto gubaleeta otulo babenga mu kulya bulijjo jala yebeefunguza mu buko bazinga n'enkata ekiro bajja kumira obwana obuto abalabe bange bakuse nze neyagale nga beebaseeyo buli lunaku abawemmere Tonda wange David Lutalo bo munange bafaani be bamuyisizaamu eggaali bamugambye mbu alekeraawo omutima omubimbu kubanga bo babadde balowooza nti agenda kusanyuka oluvannyuma lw'okumiitinga ono omuvubuka agenda ng'addamu ennyimba ze eyo mu comedy store kale n'ewantu ewala naye munnaye mbwe endabika gye yalabise yanyiize kubanga gye byakomekereza yamugambye nkunoonya janguko mu ofiisi yange naye munange abantu tusanyuka mu nsanyuka ya mirundi mingi waliwo oli alaga essanyu naye ati waliwo n'omuntu asanyukira ku mutima kwegamba nga ye wano ku feesi nga takiraze banange bwe tuli ne David Lutalo mama mbu yalaze gamba yalaze omutima omubi kale bwe tweyongerayo ku mwami ono mwami Ali gwe bagamba nti yakute oba yakwata omwana omuto w'emyaka 14 era n'amwonoona wansi mu bitundu bye ebyekyama munnange family evuddeyo erumiriza mukyala ate kati ebintu bikyuseemu mbu omukyalo ekisooka mu yaaye ayagala kubba bintu bya musajja kugamba mbu azze azannya obubadibadi bungi nnyo ndowooza okutuusa we yazannye kanaate ak'okuwaayiriza omusajja nga bwe yakwata omwana we ngenda kubanga mbatuusako maaso wano awo obutambi obw'enjawulo naye nga baaba simanyi kati kubanga omukazi ye alaga nti omusajja kituufu yakwata omwana we ate family egamba nti ono omukazi azze nga azannya obuzannyo bungi nze ndi muko yesewa naye omukyalo oyo agamba nti omwami yakwata omwana we yagobebwa nako olw'empisa ze ng'ayagala kubba bya bugagga bya Haji azze akola emizannyo egyo ng'ayagala kubba bya bugagga bya Haji okutuusa olwaleero lwe tukizuulidde ddala nti ddala y'ekituufu ekigendererwa kye bya bugagga kubanga n'emmotoka bamuwa Sampeta naye n'emmotoka Pulado gye baamuwa ng'amahali yagitunda mu nnaku 2 mu nnaku 2 nga bakava mu mbaga bakyali mu hanemuuni ne bajja ne banona Pulado mu lujja oyo omukyala ye kuva ku ntandikwa ayagala byanfuna emabega eyo yafera omwana gwagamba nti bamukutte Haji yamwebaseeko waliwo omwami eyajja n'amuwamba ewaka n'amutwala ono omukyala n'agamba bbaawe Haji nti omwana ono awambiddwa oli yampola $600 mala musasula $6 ezo 600 akomyewo omwana oyo omwami n'atwala omwana oyo n'amala naye emyezi 6 omwana ono yakwagambye yakwatibwa yakozesebwa omwana nga tasoma omwami yamuwamba
ate omwami oyo era yatabudde amaka yayagala omukyalo oyo nendanga muntu yeyagikyusiza esoma amanya ga mwami oyo era wafudde omukyala yakyusiza ndanga muntu ye n'agijja mu manya goono omwami n'agiteeka mu manya g'omwami oli omulala. Kati esoma manya ki amatuufu googere ku TV? Esoma g'amanya gali Kazibwe Zuula ate ng'ebadde esomanga Mwizerwa Zuula. Era wafudde akatabanguko ono omwami yagamba nti neetoolodde ensonga zino mukyala wange gwe osigaliza kunzita kubanga ono omwami wangamba yawamba omwana nti yakuwola $6 naye ate nenza okukizuula nga muli mukwano naye kakati mweyagalira mu nnyumba yange nze kambalekere ennyumba ngende musigaze emirembe. Ezo ennyumba z'ekajjansi bebagamba bino nti mwebibadde zaani? Ennyumba ezo poloti ya mukyala omwami ye yazimba mu poloti kati bwobanga naawe balabala bombi babiri omukyala ye nanyini poloti ate omwami ye nanyini kuzimba mu poloti kati amaka we bali buli omu yakontributinga okitegeera naye ekyapa ekisoma yaba nanyini kati nanyini kyapa yeba nanyini ekiwulira naye nga bino byonna okutabanguko nze kyenjagala okukakasa nti ffe tetwavaayo nga tumanyi Haji yali mu kikolwa ekyo naye tugenza okwetooloola ensonga nga n'omwana mwennyini yagambibwa nti yakwatibwa tuyina akatambi nga maama wa mukaka nti yogera nti taata we yakwebakako n'amugamba maama taata tannebakangako n'alayira mu linnya ly'omutonzi nti wallahi taata tannebakangako era omwana twamusibye ne tuyita ebbali n'atukakasa nti maama yankaka taata tankozesangako naye omwana yawambibwa emyezi 6 n'atwalibwa era ffe tusuubira nti oyo omwami eyawamba omwana oyo ng'abanja $6 bwe kuba kukozesa mwana ye yamukozesa bwabanga omwana bamukozesa oyo omwami eyawamba omwana n'amutwala emyezi 6 ono ali mukomera n'amusasulira $6 ng'omukyalo ono Zuula amugamba nze obufumbo bunnemye oba omwana wange ali bweru sooka osasula oli omwami eyampola $6. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebijjaafudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu kati nga kano bayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias